Abavubuka mu district ye Wakiso baweze okufafaagana n'abakozi ba gavumenti abazze bakozesa obubi ensimbi gavumenti zeebawanga eyita mu project eya Youth Library Program nti bubakeeredde kuba baakubafeffetta yonna gye bali era bavunaanibwe. Bano okuwera bati basinzidde ku kitebe kya district e Wakiso ku mukolo ogw'okujaguza olunaku lwabwe mu district eno ng'omugonyi omukulu abadde asuubirwa okuba Ssaabaminisita Nabbanja wabula ng'ono tasobodde kubaawo ng'akiikiriddwa omubaka wa President mu district eno Justin Mbabazi. Ebisaamu abakozi b'ebitongole ebyo ku magombolola so tugenda kukola tufune n'enforcement. Bugagga Idi Matovu nga ye ssentebe w'abavubuka bano agamba nti bo ng'abavubuka bazze baweebwa ensimbi okuva mu gavumenti okuyita mu project ya Youth Library Program kyokka gye bigwera nga ziweereddwa abakadde. Tubadde tufuna obuzibu nti abazifuna tosanga bakadde ng'alina emyaka 5 naye nga yafunye ssente z'abavubuka ez'okulima ez'okubajja. Ye RDC Justin Mbabazi agamba nti wakufuba okuyamba ku bavubuka bano balabe nga banoonyereza ku nsimbi zino nga bali wamu ne poliisi ng'anaakwatibwa mu mivuyo gino wakugalirwa. Ssente ezimu bavubuka abamu oba ku groups ezimu ne SACCOs ezimu tebannabaziganyulwamu bazifuna. Olw'ensonga ebuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okulaba nti tulondoola ssente ezo. Abavubuka ab'enjawulo balombozza okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli ebbula ly'emirimu n'ensimbi entono ezibaweebwa gavumenti nga n'emirundi egimu tebazifuna olwo ne basigala nga beeyaguza lujo. Ensonga emu ku lwaki tetufuna mirimu esingira ddala kuva ku nsimbi. Bazadde baffe ebiseera ebisinga batendewalirwa along the way ne batasobola kusasulira school fees zimala. Ina ensonga y'obulamu bavubuka twekuume obulamu tubwetaaga. Ebizibu bingi nnyo bateekawo ebintu by'abavubuka tebituuka wansi. Ssentebe wa district eno Dr. Matia Rwangabwanika eno gy'asinzidde n'abo abavubuka bano empagi 3 kwe balina okutambuliza obulamu bwabwe omuli obuntu bulamu okubeera n'abantu ababagasa wamu n'obutakulembeza nsimbi mu bye bakola kuba kibasuula mu ntata. Let us work. Let us look for good people. Let us network. Let us unite. Stop being manipulated. Learn to work as a team. Temwenyoma temwekubagizana abalina emiziro. Ono abakuutidde okukomya okukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe nga babalimbalimba ate oluvannyuma ne babasuulawo nga bamaze okubakozesa bye baagala. Mwe mukulembera buli kavuyo naye temutubuulira abamala okulembera obuvuyo ne muba mutya. Kitegeeza baba bakozesa mulekerawo okukkiriza okukozesebwa mukozesebwe ebitegeerekeka oba omaze kunoonya abantu bategeerekeka ng'ate okkiriza okuwuliriza byotoyagala kuwuliriza. Abawadde n'amagezi ag'okuba obumu era beerwaneko balabe nga n'ebifo by'abavubuka biteekebwa mu mbalirira y'eggwanga kubawa ebiri naye nga tewali mutemwa gwa nsimbi guteekebwawo kubikulaakulanya. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaale.